Ko kasimu bereko ku live ku TikTok bereko PFM nga twogerako ku nsonga ezikwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Bwentu bweri abe. Lwanji taata. Kinyeza kikimu ngulumbe Palaso njagala kutwala ku Frank Gashumba. Palaso muwa amagezi. Palaso cool down. Kazunka kakana. Olabula ogedde oluzungu. Palaso please cool down. Okay. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Mwongere ku bugambo bw'oluzungu obulala. Mwongere ku bugambo bw'oluzungu obulala okutegeeza nti akansane. Palaso please cease fire. Kakati mbadde nkugamba Palaso ayina okukakkana. Okay. Palaso bingi nnyo ebikulaze nti oli wa kitalo. Oli muyimbi ng'abalala bonna bwe bali. Leka kulowooza nti oli wa kitalo. Konsati yakukakkanyiza gy'obadde waggulu n'ekuteeka wansi ku mavi. Era nkubuulira Palaso kati ssaawa zino nga si kujerega. Kuba badde omu ku bayimbi ab'amaanyi nakati akyali w'amaanyi naye alina okwetereeza. Kati ssaawa zino bw'obanga omugula mu show kati ssaawa zino million 2.5 zimukwata. 2.2. Naye luli obadde osobola okubuzaabuza n'obakuba ku 4 ku 5 ku 6. Naye teriyo kikukakkanyiza nga kwereegalega nga buno obusawo bukamulakwete. Kulowooza nti oli wa kitalo omutuuka mu maaso naleka akugamba ebigambo ng'alinga alakeri nagandi gati kumumanyi matuma temuntegeera eyo ntebe sikolangayo abawagizi bange bali luddawa. Afuna bulungi ekyamukakkanyiza akitegedde akakkanya amampaati addeyo ku drawing board addemu alumbe buto naye nga konsati yamukakkanyiza naye eyo si yenkomerero sagala ogw'emumanyi nekkakkana toli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza. Ate omuzungu alina kagambo kange ako naye nakakulaminga. Kagamba kati no one can stop a dream. No one can stop what? No one can stop a dream. A dream? A dream. Ekirooto tewasoma batasoma mutumalira ebiseera. Tewali muntu edasobola kukuyimiriza kirooto. Ako abantu kababeeremu tebajja kutegeera lwaki nkaleezi. Abe Frank Gashumba yawasizza omwana omuto ennyo, omwana anyirira okufaako obufi, omwana omulungi omuyola ebbanga lyamaze nga bamuye bamugamba nti lwaki towasa. Era Frank Gashumba yakolese ku lujja kino kikuleka